radio. I remember our radio we are far. She pulled off her show in respect of radio, and she did the last song collaboration with radio, if I remember. Yes. Thank you so much, Okuja. Where your remarks and we hand over to Papa. Basamwe kitiibwa abali odieno mwena mwebali nnyo kyemukoze mwebali nteekateeka eno bannamawulire mwena mwebali nnyo okubeerawo ku kintu kino njagala n'okwebaza paka okutwaniriza mu kifo kino mwebali nnyo ebalire ddala okusookera ddala ekintu kino kye tuli mu kukola essaawa zino kituzaamu amaanyi ng'abayimbi ababadde bakatandika ebbanga sidde nti bwe tubanga tusobola okukikolera omuntu eyafedde emyaka egiyise naffe tuddamu amaanyi osigala nga tukola ne tumanya nti tulijjukirwa naffe kuba ebiseera ebisinga buli omu akola kyakola ng'ayagala ajjukire osanga teri ayagala kukola ati n'afiira awo n'agenda naye mu ttaka so njagala okwebaza abayimbi bonna mwenna bali mu art industry okubeera nga tusigadde tukola ekintu kino okujjukira radio kitegeeza ky'amaanyi eri art industry eri abayimbi abato n'abajja okubeera nga baguma mutima nti no music omukola naye ate newoba ovudde mu bulamu bw'ensi eno osobola osigala ng'ojjukirwa n'olwekyo njagala kwebaza once again bantu mwenna aba media kubanga singa simmwe bintu bingi bitasobola kutuusa oba kukola nti ne bwe tubanga tuli mu kakiiko kano oba byonna bye tuli mu kugezaako okuteekateeka mwe mu bituuse eri abala nabo ne batujoyininga ne tubanga obulanga oba kitwagala okuggusa kituuke eri awo twagala kituukeko so once again mwebali nnyo mwenna okusigala nga kino ekintu kigenda mu maaso era ng'omukulu ono bw'ateesezza I feel like nti kino kye tukola tukyongeremu mukama nga atukwatiddeko nga ate tuli wamu okubanga tukolayo ekintu ekigenda okubeerawo bbanga lyonna naffe ne tuba tuvudde mu industry oba tuvudde mu music this thing even the government can take it on oba abantu abala mu sectors ez'enjawulo basobola osigala nga baba bakuza olunaku lwa radio ekintu nga festival oba olunaku olumyuse nti this day we shall be remembering radio and this is what will be taking place mu Uganda yonna nga n'abali mu nsi ez'enjawulo like so radio wasn't just an artist in Uganda naye abadde nga ajjukirwa ne mu nsi ez'enjawulo nyingi so tomanya bwe tukola ekintu ng'ekyo osobola n'okusanga omuyimbi nga mikwano gye ba Wizkid and other artists that worked with him will always come and join us sisi byando so ita muyimbi nga Wizkid yali akozeko ne radio n'agaana okujja ku festival nene gye mba mukoze kujjukira radio so kiba kiggumiza industry kiba kiteekawo respect for the art ne respect y'abayimbi ffenna okuba nti ne bwe tuba tuvudde mu bulamu bw'ensi we shall always be remembered for something like this so mwebale nnyo mwebalidde atusa mukama ateremu obwangu kigguke bulungi thank you so much nga mikwano gye ba Wizkid and other artists that worked with him will always come and join us sisi byando so ita muyimbi nga Wizkid yali akozeko ne radio n'agaana okujja ku festival nene gye mba mukoze kujjukira radio so kiba kiggumiza industry kiba kiteekawo respect for the art ne respect y'abayimbi ffenna okuba nti ne bwe tuba tuvudde mu bulamu bw'ensi we shall always be remembered for something like this so mwebale nnyo mwebalidde atusa mukama ateremu obwangu kigguke bulungi thank you so much